Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Minisita kinana mu basatu be balayidde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 8 Juni w'omwaka 2026. Wabula kwabo waliwo atalabise era nga ye minisita wa education oyo nno aliko ate era addako. Tasobodde kubeera ng'abaawo ensonga ki ali mu mbeera ki byonna ngenze maaso n'okubanga ate mbikukuŋŋaanyiriza oba oliawo osobole okubanga munywanyi obitegeerera ddala. Ebuvanjuba n'ebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu kkoowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Oba oliawo osobole okubanga munywanyi obitegeerera ddala bulungi nnyo nnyini ddala. Nze Deni akutuusaako ensonga zisemasonga zonna ze weetaaga okubeera nga omanya. Kitalo nnyo nnyini ddala. Bana bafiiriddewo mbulaga bizze bitya bibadde bitya ye abaffe byatandise ddi biibino byonna nsobodde okubanga mbikuŋŋaanya n'okubanga ate mbikuleetera ki ekibasse mbikuwadde mu video eno teweetaaga genda walala. Olunaku olwaleero ku kitebe kya NUP babadde byoko n'olukuŋŋaana olw'ababaka ba Parliament era bano bakuutiddwa obutta ekwenyakwenya na General Museveni kw'oteeka abo bonna ab'oludda olwa NRM n'ebirala bingi byensobodde okuŋŋaanyaayo obenga ate mwanattu obitegeera. Erinnya nze Deni aliwo okubanga nkuweereza n'okutuusaako ensonga zisemasonga nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu lino Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Wano nno bwe nkusabira n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu video sooka ogyempera like wakyo like ejja kudduka emisinde mingi etuuke kulese kinoomu asobole okuba nga agifuna. Weewaawo munzikirize tutandikire wano. Akabenje kagenze ne kagwa ku kkubo erimanyiddwa nga ery'e Busabala. Bano nno bwe badde bava okubaako omu gwe banona ku kisaawe eky'ennyonyi y'Entebbe ng'abadde ava okukola mukolo gwa hijja ne bamutuwerekera ogenda mu maka ge agali mu bitundu by'e Busabala. Mwanattu takisi 2 we zitomereganye nga bana ku bo bafiiriddewo mbulaga nga n'abalala bavuddewo na biwundu era nga bakyali mu ddwaliro bali mu kunyiga biwundu. Njagala kuwa video oyirabireko naawe tukawe obudde. Abakuumidde ku Salt TV gano amawulire gannaku agakagwawo amawulire gannaku gatubeeredde ddala mu maaso nga tutambula motoka za takisi 2 zitomereganye nga emuziraba. Motoka emu ebaddeko bannaffe aba yutofu enforcement ya yutofu ababadde bawerekera Rashid Sekindi nga tuva Ntebe kugwa tulaba okumukimako bwabadde akomawo okuva Emeka era wano ku Busabala Road tubadde twolekera mu maka ge Busabala. Akabenje kano ne kagwawo abantu abafudde asijja kubuuliro bakakati bali bameka naye nga emirambo gyendabyeko giyibadde ebiri okumba guje wansi wa takisi. Ajukira nti takisi eno drone ebadde emukwezi eziwerekera Rashid Sekindi era nga waggulu katanda abasinga aba yutofu gye babadde batudde ng'era bali mu uniform zaabwe ddala eza yutofu enforcement ne zigenda maaso n'okutomeregana n'enemu ebadde eva mu bitundu eby'e Busabala. Ababadde bagenda mu luguudo takisi eno ebadde mu luguudo ng'egenda ezina kwegamba nga kale fujjo nga bw'olimanyi ery'okubanga amuwerekera omuntu byebibaddewo nga ffe tugiri mabega motoka yaffe nga tugiri mabega ne tulaba nga zonna zibadde zireere naye nga emu enda mu kkubo nga ezina abaalawo wa bodaboda wazze okugezaako okumwewala eno n'ekyo motoka zitomereganye ezibadde okubadde ewerekera chairman owa yutofu Rashid Sekindi saako endala eya takisi era nga driver oweyemu ebadde eve Busabala ng'edda Kampala aye batemyemu muteme wano wetuli omusayi muyitirivu nnyo naye tekujja kubalaga naye nga kyenjagala obategeeza nti mweyo drone mubadde
aba enforcement yutofu naye abasinga obungi tubadde nabo waggulu era moments zaabwe ezisembayo moments ezisembayo ne butya emmotoka zino ezibadde zitambula bwe zituuse wano ku Busabala road olw'okuba nti Rashid Sekindi alina paaka eya wano ng'oweta Ekibuye oweta ku Busabala road mwe yali akolera, so vibe ebadde y'amaanyi nnyo eddala era eviiriddeko motoka zino okubanga zitomeregana. Kati mu kutomeregana waggulu eri Katanda wabaddeyo ababadde kati abasinga abuzibwezanye bonna beeri wansi emitwe ne bagikuba ku kolansi ate abalala aneegenda maaso n'okubanga ate drone yennyini ebanyigidde wansi, abamu bagenza obbajjayo nga zembuyaga ezikaza engoye bano ababadde bawerekera Sheikh Sekindi nga bava okumukulisaayo okukola hijja bamunonye ku kisaawe Entebbe mwanatu olutuuse ku Kyebusaabala eyaabwe ne bavuunika kitalo nnyo nnyini ddala okusinziira ku information gyensembeyo okufuna nga bagamba nti bali bana abakakonfamingibwa nti bo bavudde mulamu bw'ensi eno. Ntera nnyo okugamba baganda bange n'emikwano gyange era nze muntu omu ku abo kati bannamawulire gw'otakubira simu nti jangu tugenda nno nagundi ku airport. Ebyo tebintwala. Nkubuuza bw'oba ontwala wontwala, first of all safety yange eri etya? Nze njagala ovuge mu mmotoka nga mwe tuli ovugira ku speed gye njagala. Bwe tuwa ku highway toyina sukka 7 era w'ogikonesa akalimi mu 10 nze naawe tuba twawukanye. Bwe tuba mu town njagala onvuge 6-3 awo. Saagala bintu byakunvuga speed. Lino effujjo ery'okutuula waggulu ku butanda ne muleekaana. Ekyamazima amatuufu baabo tunuulira oli driver bamuggyemu batemyemu muteme naye nga bamukubye ku ye kwennyini kwe batomeredde. Oyo ye n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Baganda baffe tulabe tweweeyo nnyo eri obulamu bwaffe. Eribadde essanyu kyalwaddaaki lifuuse amaziga. Olunaku olwaleero baminisita balayidde. Jjukira nti baminisita abawererako ddala 83 be baalondebwa. Naye minisita wa Education and Sports Janet Museveni talabiseeko. Era Daily Monitor yo yavuddeyo dda n'etubuuza ebibuuzo naye nga answer tuyina ntono. Bawandiise bwe bati ku mukutu gwa X ne babuuza where is Janet? Daily Monitor, where is Janet? So bannayuganda bangi beebuuza ebibuuzo. Uncertainty. While the rest of the ministerial nominees presented themselves for vetting, Mrs. Museveni, the education minister, designated, did not show up for the 2-day exercise and may likely miss taking her oath of office today unless she's vetted ahead of the swearing in. Janet Museveni okulayira kwe teyalayira. Nange simanyi mwabeeyo mutubuulire minisita waffe ali mu mbeera ki? BTN Media gwe mukutu kwoli baguyita Beyond the Newsroom. Erinnya nze Deni aliwo okutuusaako ensonga zisemasonga nga bwe zigera maaso n'okubanga ate zitambula. Njagala kuwa vidiyo eno ya musajja mukulu amanyikiddwako obulungi. Kankuwenna mu gaggoleti tutandikire wano. Not say that I'm the former member of Parliament from Ogola County. As you are well assembled, we did not vote. So as of now, the people resolved that I'm the acting member of Parliament for Semba with we get a free and fair election last year. So I want to congratulate you, honorable colleagues, for having successfully gone through what we call a military operation, but was perceived to be an election in 2026.
we want to congratulate you as your colleagues on behalf of the party. I'm so appreciative of the National Unity Platform for giving me the opportunity to speak to you. As a member of Parliament, former, but as the acting member of Parliament from Ogola County. As I said prior, my name is Baffiiriddewo, the member of Parliament from Ogola County. Before I joined politics, I was a public servant in Masaka municipality that is now a city. From that experience, I basically have a background of business administration. I won't go into the details of my credentials in regard to academics, but I will say I'm experienced in public service. To welcome the National Unity Platform as a member of the party. Honorable members of Parliament, my name is Goreti Namuga. Honorable Goreti Namuga bw'abadde yeeyanjula abategeezezza era n'abagamba bulungi nti ye mubaka eyali ow'Ogola. I'm not a former member of Parliament for Ogola County. No. Ye mubaka kubanga yo tebaalonda. Omanyi Daisy Byuma yakola buli ffujjo lyonna lye mumanyi mu kalulu. Era bw'atyo ne yeerangirira. So Namuga ye agamba ye mubaka wabula akuutidde babaka banne bano abalonde n'abagamba nti ye mugenze mu Parliament ye wakyasinze ebikemo ebiyitirivu ennyo nnyini ddala. Mbasaba mwekuume musigalemu n'ensa. Wuliriza. Write to him, then discuss, then make sure that your people know that this has been written by a member of Parliament as a request from the people. Because always, every after 2.5 years, government can do a review of the national development plan. So in the area of understanding your area, please, make a write-up of what is lacking in your area. So lobbying, going to ministries is not a crime. That is our money. That is government money. Make sure that you use it. As long as it is official. If you move to their homes, that is well for you. If you think that is what you should do, but for me, when it comes to an office, that is why when the office of the president, Mr. Kakande, came to Park, I asked him, where is the office of the president? Where does Mr. Museveni sit? We want to know, because he's our servant. We want him to sit in the office so that somebody can find him in office to represent his people. That is where he sits. You don't need to go to State House. So anything that is official must be handled through official channels. But this does not mean that, we should not relate with them. These are colleagues. When you go to Parliament, there is no issues of, I'm in NUP, I'm in NRM, so I should not meet them. As long as we are handling affairs of the people. Opposition, you don't have the budget. It is them with the budget. Our duty is to checkmark them. So make sure you checkmark them, make sure they use the government resources to support you. So there is no crime in going to a minister. But please make a follow-up on your budgets for local governments. Get the work plan for your district. It should be known to you. You must know what they have in their budget so that you do speak for it. Ebigambo by'omukyalo ono oba omubaka Goreti Namuga mubiwulidde bulungi. Ono akuutidde babaka banne era abagambye nti sente yamuwa omusolo, sente yaffe ya ggwanga, mugende mukolere abantu bammwe abaabalonda, mubalobingire, office ya minisita giyingiremu, oyo mukozi wammwe, wabula togenda nona sente mu maka gaabwe, ekyo kiba kuba gy'oli. As long as kikwata kukolera abantu, bane mugende mukolerere abantu, naddala abantu abo abaakeera ku makya ne babalonda ne babateeka mu zi office, so muweereze abantu baffe. Winnie Kiiza abaddewo ku kitebe kya NUP era ebigambo byayogedde bye bino. The 11th Parliament, for the work that you did. You made us proud. You tried your best amidst the challenges. I know ebisomozo byabadde bingi, naye you still tried to keep a fight. Even as you go there, read and read. Readers are readers. You can't say you also sit back and then you wait for information and you are asking for information from the corridors. No, read and prepare. Look, the other thing you are going to do is to ensure that the order paper is given to you in time. When the order paper is given in time,
then you will get the opportunity of reaching out to the staff who are in Parliament. You may have them, but you may not use them. If you don't know even how to frame a question, you may not be able to even reach out to them to ask for support. Because when you are asking for support, it must be specific. So, if you are looking for support, which support are you looking out for? The staff are there. If you are not going to use the one in the office of the Leader of Opposition. Winikiza akutidde ababaka ba Parliament aba NUP nabagamba banaye musome mwetanire nnyo okusoma muleme kutuuka kaseera nga waliwo ebisa ng'olina kwebuuza ku bantu mulina sooka kukyama mu kasondo okubaako bye weebuuza musome nnyo mukole research bali musobole okuweereza abantu twagala okubeera nga tubeenyumirizaamu nnyo nnyini ddala Winikiza oyo Sara Bireete Mama Miriam Matembe Guleti Namugga nze buli lunaku we lutuuka nga lunaku lw'abakyala besides my mom my sister abantu benzisa ku mwanjo okucelebrating ng'abakyala beebo Mama Miriam Matembe Sara Bireete Winikiza aba abakyala ne Guleti Namugga kati obambi owokutaano ye yava mu bulamu bw'ensi eno yali Nakimuli nzaabo be bantu bange buli kaseera benja okuwa ebimuli byabwe wuliriza Ssennyonyi agambye atya kusinkana ababaka okwogera ku nsonga ez'enjawulo ffe mu NUP era ne mu opposition tujja kikola ne bannaku ab'ebibiina ebirala tujja kikola nga buli wayiseewo akaseera twejjukanye twezza obujja twetereze tusobole okuweereza obulungi tetusaba bannange nga babaka tusome olinga risaaki bwe tubeera ku ya Parliament wali ebituyogera abantu batulabe nti tulinamuko ndi tuli bansa nti bwe tusituka okwogera newankubadde saidi yaffe eriko ababaka abatono naye ya mugaso nnyo n'omutindo gwa kika kya waggulu nnyo nti bannaffe bali balina ennamba naye ffe tulina omutindo ekyo kijja kujja nga tweteeseteese wubakira akazindaalo okwogera nga weteeseteese obulungi banaye tubeere president tubeerengawo mu Parliament mu committees mu constituency waliwo ababaka abamu mu Parliament taliiyo mu committee taliiyo mu constituency tebamulabayo newebuuza ono ye abeeranga wa tuleme kubeera bwe tutyo tuweereze abantu baffe balabire era nti bakulembeze abalingiriza okukwata gavumenti alternative government n'ekizembayo banaye twewalenga obulyake twewale enguzi Parliament eyo gye tugendamu ebisomoozo biyitirivu era muwulira nze mbiwulira abamu kati batukyawa tukyawa oyo Ssennyonyi lwaki atulemerako nga lwaki sibalemerako olwokubanga muli opposition bannange bale tukole ekituufu kyetufuna ensako yaffe tutambulire omwo ebisomooza bingi oba oli ku level ki oba oli ku level ki olaba ne vice president yatwala amabaati oyo namba 2 naye afuna ensako ye kakati oyinza osalawo ng'omubaka n'oga nti eno y'ensako yange kantambulire omwo neme kukwatibwa ate omukono gwange nga nkutadde mu kisero ekitali kyange mukama atubeere tujja kuweereza tujja bisobolera ddala tujja kuzoganya eggwanga tujja likulembera ne bali abaga nti batukulembera nabo tugenda bakulembera mubalabe nga batagana nga bakola kino nga tukola kino nga nabo batagana tukola awo tuba tuli mu bakulembera. Mama, please go. Ebigambo bya Joel Ssennyonyi Besekezi byebyo byayogedde sigenda biddamu kambawe wano Rubongoya. The theme of this meeting is essentially about the role of the members of Parliament in advancing the cause, the people's cause for freedom and democracy, and also how to equip them in the different spaces, the shadow ministers, the committee chairpersons. Other people have been given different responsibilities to see how they can work hard to make all of us proud. So some of the things we've done here, we've elected our leadership of the Parliamentary Caucus. The elected leaders stand up for recognition, just for a minute. Our caucus, yeah. That is the executive of the caucus, headed by Madam Teacher Honorable Betty Namboze Bachireke.
and these members are the ones who agreed that this should be the leaders of our caucus by consensus. So Lubongoya abagambye meeting eno okusinga oba olukuŋŋaana luno lwakubeera nga buli mubaka amanya emirimu gye emitongole na buli omu. Ssenyonyi bakuutidde obutenyigira mu bulyake kubanga obulyake buttattana ekitiibwa kyo, ekitiibwa ky'ekibiina n'okubanga kyonoona political career yo ng'omuntu ssekinoomu. Ku lwa Katonda n'ensi yange, Beyond the Newsroom gwe mukutu kwoli, nzikiriza wano wenyini we mamateera, tusinkane nga guludde nakkiriza. Bye bye. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.